okumansa kasasiro ye kanaaluzaala w'okwonoona obutonde bw'ensi mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Okusingira ddala pulasitiika yasinga okuvaako obuzibu olw'obutavunda. Kati okunogera ekizibu kino eddagala, abakampuni eyongera omutindo ku kasasiro okusingira ddala pulasitiika e Masaka, Ecobricks bassa omukago n'ettendekero ly'e Makerere okulaba butya bwe bamalawo ekizibu kino. So we thought that we could come and seek out this opportunity to collaborate with Ecobricks and see how we can manage the plastic waste that is generated at the university. Okusinziira ku batwala obutonde bw'ensi ku ssettendekero wa Makerere bakusala amagezi ku butya bwe batuusa ebintu bya plasitiiki mu kkolero lino n'ekigendererwa eky'okutaasa obutonde bw'ensi. Robin Akulabako akulira eby'obutonde bw'ensi e Makerere ategeezezza nga bwe bagenda okweyambisa ekkolero lino erya Ecobricks okulaba ng'abayizi baabwe bongera okukuguka mu kunoonyereza ku bintu bya plasitiiki okusobola okubifuula eby'omugaso. And in so doing, contribute to environmental protection, but also maybe would have research ideas where we would engage with our students to do research in plastic waste recycling. Reverend Father James Sendege, omu ku batandisi b'ekkolero li Ecobricks, alaze obweraliikirivu olw'emisolo egibaggyibwako emingi n'asaba gavumenti ebakwasizeeko wakati nga bakola ogw'okutaatira obutonde bw'ensi. Omulimu guno gwa kikugu gwa tekinologiya kkolero kati ebintu ng'emisolo amasannyalaze era wano mu site ndowooza alina olukale ekkolero kati etulina naye okudduka nkye bayita ekkolero kikuleega enkaka kati baweetaaga nti oyambiddwako okulaba nti ekkolero eryo likola ki ate tujjukire nti lino ekkolero terikola amagoba wabula litaasa butonde bwansi. Father Sendega agamba nti basalawo obutatema miti ng'ebintu ebisinga ebyandibawaliriza okugitema babikola mu plastic era balina ekiruubirirwa eky'okukungaanya ttani z'obucupa 250 buli mwezi. Kubanga wano twakola ebintu ebiziziko omuti gwoba wasimba ne tukola embaawo ne tukola bulitu ne tukola ebikondo bya sengenge ne tukola amini gy'enkumbi omuti ne gusobola okukula. Akati mu lugendo lw'okutaasa obutonde bw'ensi tulugasseeko ettaffaali ery'enjawulo. Tulina products eziri nga 28 buli product gye tukola wano butereevu erina bwetaasa. Omukwanaganya w'enteekateeka y'okulwanirira obutonde bw'ensi e Makerere Lubowa Sebina Javiira akukkulumira gavumenti olw'okwesulirayo ogwa Naggamba obutayamba ku makampuni nga gano agavaayo okugikwasizaako mu kutaasa obutonde bw'ensi. Ekyokubeera nti gavumenti tenayambako kinene okulaba nti factory eno ekula. Kati for example balina production line emu esalasala plastic ono so nga tebeetaaga production lines nga 3. Kati gavumenti yandibadde ejja nebayamba okulaba nti babawa funding. Abantu abasinga banyoomera ddala okukungaanya